Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira ekika ky'abantu ekimanyiddwa nga mwera. Ekika ky'abantu kino kisangibwa mu ggwanga erya Angola. Aboogerwako balunzi era nga basangibwa mu bukiikaddyo obw'eggwanga lino erya Angola. Bano bagwa mu kika ky'abantu group of people era nga balunzi era nga mu ngeri y'emu balimi. Wabula ekyewuunyisa ku bo mu buwangwa bwabwe obuwuniikiriza ennyo era nga bano bassaamu nnyo ekitiibwa obuwangwa bwabwe buno. Obumu ku buwangwa bwabwe bwe basinga okussaamu nnyo ekitiibwa z'enviiri era nga bano babeera n'enviiri mu ngeri ya dread. Naye ng'engeri gye bazikolamu baddira enviiri ne bazisiba ekituttwa olwo nno ne batandika okubumba ekituttwa kino nga bakozesa obusa. Mpozi nga bw'olaba omubumbi w'emmumbwa nabo babumba ekituttwa kino mu ngeri nga bw'olaba emmumbwa era bagenda bakibumba okutuusa lw'ekigejja wabula nga bakozesa busa bwa nte. Era n'enviiri zonna eziba zitagenze mu kituttwa kiri kale katugambe nti oba nga nnyimpi tezisibika nazo bazimaala obusa okukakasa nti zibulidde munda mu busa naye nga tebakkiriza nviiri zaabwe kubeera kungulu. Ekigendererwa mu kino kubanga buno bwe buwangwa bwabwe era abantu bano bo kino kyekika kya dread zibabeera nazo wabula nga tebakozesa wuzi ng'abantu ab'omulembe guno ze bakozesa. Enviiri zonna bazisiba ekituttwa wabula nga bwe bamala okusiba ekituttwa kino bakikweka munda mu busa. Era nga bw'olaba basiba dread bwe bakozesa wuzi oba ebiviiri enviiri ne zibeera munda bwe bati abantu bano bo bakozesa busa enviiri zonna ne baziteeka munda ng'ekituttwa kibeera munda mu busa. Era bano obusa bubayamba nnyo kale katugambe nti nga bw'olaba abantu abamu bwe babikka ku mitwe gyabwe nga bakozesa obutambaala oba obugoye bano b'emitwe gyabwe oba enviiri zaabwe bazibikka na busa era enviiri ne ziba nga zonna zibulidde munda mu busa obwo. Era nga singa basanga omuntu enviiri zaaya tezibikkiddwa munda mu busa naddala abakyala olwo nno ono aba atyobodde ekitiibwa ky'obuwangwa bwabwe. Bano obusa obwogerwako bamanyi n'okubukolamu emidaali ne bagyambala. Abantu bano aboogerwako abakyala bambalako wansi wokka wabula nga waggulu babeera bwereere mpozi nga bambadde butiiti. Obutiiti buno babukola mu ngeri y'emidaali naye ng'abamu obutiiti buno babumaala amasa era bonna ne babubuliza mu masa bw'atyo n'ayambala omudaali nga munda mulimu obutiiti wabula nga kungulu busa. Kale mu ngeri nnyangu katugambe nti n'ayambala omudaali ogw'obusa. Abaana naddala abawala bo basobola okuggyamu obutiiti buno nga bagenda okwebaka naye abakazi abakulu ne bwe baba bagenda okwebaka tebakkirizibwa kuggyamu butiiti buno beebaka nabo kubanga obwo bwe buwangwa bwabwe. Ebituttwa bye basiba mu nviiri zaabwe bitera kubeera wakati w'omukaaga n'ebina wabula kasita omulaba ng'alina ebituttwa 3 mu mutwe kiba kitegeeza nti mu famire yaabwe mulimu omuntu eyafa. Kale singa mu famire mubeeramu omuntu eyafa basiba ebituttwa 3 okulaga nti waliwo omuntu eyabavaamu. Aboogerwako nga bwe nakugambye balunzi era balimi era nga singa baba bakutte enkoko gisala bwe bamala okukongolako ebyoya ebirala byonna babirya. Bano balya nnyo akawunga ka mwogo mpozi n'ebintu ebirala. Mu buwangwa bwabwe bantu basanyufu nnyo bayimba era nga baaniriza. Wabula bakyali mabega nnyo naddala mu nsonga za tekinologiya era ng'osanga ekitundu kyonna nga temuli yadde amasannyalaze ng'obudde bwe buziba baba balina kkuma muliro okusobola okulaba. Abantu bano nakugambye nti basangibwa mu ggwanga erya Angola wano ku Ssemazinga w'omuddugavu.
Essa amiga deve ter aqui 12 ou ainda não. Espera ainda, pai? 88.8 CBS FM.